Bukompe mu disitulikiti y'e Kassanda Gibakomba oluvanyuma lwa musigansimbi Abid Alam okuzimu ekiragiro kya minisita w'ettaka Amongi ekimugana okuddamu okugoba abantu ku ttaka lino. Ekiragiro kino Amongi yakiisa ku Lwokutaano wa Ssabbiiti ewedde ng'agaana omuyindi ono okuddamu okusenda abantu ku ttaka lino oluvannyuma minisita w'eby'ettaka okukizuula nti ettaka lino si lya musigansimbi ono. As it stands now, you should ensure that no eviction continues. I am quite certain from the record I've seen that Bukompe village falls in block 308. Wabula musigansimbi ono ekiragiro kino kyamuyigudde ettama era okuva ku Lwokutaano okutuusa olwaleero ebikolwa eby'okutulugunya abantu abatudde ku ttaka lino bikyagenda mu maaso omuli okusenda amayumba n'ebirime byabwe. Naye bagamba nti alekeraawo babeera nga bamutaddemu omunnyo era n'ayooka ayongere ekiro wakeera miggo wakeera mpi wakeera kugabana abaana b'abantu nti omwana wange baamutema olubale. Tuubyeko olw'ekigere ku ttaka eriko Kalumanywera era tusanze tractor ezigambibwa okubeeza musigansimbi ono zaakumaliriza okusenda emisiri gya muwogo kasooli amayumba n'ezimu ku nsuku. Muyindi n'abakozi be bapangisizze n'ewaffe minisita gye yamugobye abantu ne bagobawo abaffe ng'oli wano nga bagobawayo sente zo nga wazwa ku mutala Bukompe kabagambire lwa bunyolo n'ekiboga twegatte munange yali mpewo genda ozisabe nkya tolinyawo. Nebuusa baana ngenda bali saaki babagobye ku masomero buyambi bwonna tewali. Naye nsaba Mukama abakwatireko mwenna abasobola otulwanirira mututuusize ebirowoozo byaffe ku Pulezidenti Museveni ekyamazima tuvumibwa eggwanga kubanga twewaayo ne tulonda taata waffe oyo naye tasobodde tumanya nga tuyingizamu omuyindi nga ye Munnayuganda ffe tuddewa. Okusinziira ku batuuze abantu b'omuyindi ono nga bakozesa amagye ne poliisi balumba bulumbi batali kuba bakadde kungula bintu byabwe so nga n'emmere ebeekuze bagitwala. Iriddwa muwogo mu ebitooke n'ennyumba yange ebadde wali nga mwembeera ng'abaana bange nnima sizoni n'enfuna school fees kati eggulo babagoye kusomera emitiyana naye ennaku gye nnina kulaba muwogo ono yenna ng'ali ku ttaka bw'ati ne gwe mbadde nasaza akawunga atirisiti nfuna emmere yenna bamusenze ne bamuyiwamu ebitaka yenna ne bamugoyaagoya ne kutiya nnamba gye nanditunze omaawa kiringula ebitabo. Yenna bamuyiyemu ettaka twakita yasinze omusiri gwa lumonde omusiri gwa bijanjaalo ne kasooli yikanya. Twakita yasenze lumonde wange sikyalina n'akamu kakulya. Emirundi mingi musigansimbi ono n'abantu be bazze beegaana okutulugunya abantu kyokka bw'otuuka ku ttaka lino ekifaananyi waliyo kirala. Ismail Bangisi banno w'emyaka 67 bwe togeera alikundira Poocha na Bisago byagamba nti byamutuusibwako abasajja ba Abid Alam. Musajja naja nankuba enkumbi nekuwa wansi bwe nekuwa wansi ligamba onkubira ki onzitira ki kwe kuwanika mpandika omukono akube wano n'akuba na kino mbanzuuka bwe nti ng'akuba enkumbi yawe ne ku kibegabega wano naza omwana yanyamba no sente eyansika omukono naye nga bamukuba. Ono yamala akabanga nga asizima musaayi embirizi zaakutuka oluvannyuma lw'okumukuba obukuumbi mu kifuba ne mu mbirizi bwe yali aguba ku ttaka lye erisukka mu yiika 3. Kati natuuka mu ddwaliro kawungeera mu Kiganda ninkola omusaayi nengujuza wansi ne bandika ku kitanda ne bagamba ono muveeko agende mu Bende. Natuuka mu Bende ne bankuba empiso nindalika kukola omusaayi nempanda omusaayi kumala wiiki 2. Ono tumusanze omukka bakamubake nga bakulomboogera ennaku gy'ayitamu okukwata ne ku ttama. Sisi omukka bulungi kubanga mulimu ekintu kibambiisa wano mu kifuba ky'omukka muno mulimu erigwa ku lubiriizi luno zaamenyeka zino sirina bwendi sirina kibanja bakitwala musanze ziri mu kulima nakati badde balima awo. Okusinziira kw'omu ku bannannyini ttaka lino Dennis Lwanga wadde nga minisita w'eby'ettaka yayisizza ekiragiro eri bonna abakwatibwako poliisi y'e Kangube ebiragiro bino yabiziimudde. Tukoze stop over ku poliisi e Kakungube ne tusaba afande Wafula nti ajje alabe kubanga batukubidde amasimu nti tractor za Abid Alam zikyasenda abantu n'emmere y'abantu waggulu okuziimula ekiragiro minisita kye yamugambye nti balekeraawo okukola ki okusenda abantu n'okubagoba ennyumba zaabwe bazimenya emmere bagisenze. Afande Wafula tutegeezezza nti yalinda orders okuva ewa DPC yajja okumulagira okujja wano. Bwe twogeddeko ne musigansimbi ono ku lukomo lw'essimu ku nsonga z'okuziimu ekiragiro kya minisita kye yayisizza ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde ategeeza nga batakimanyiiko nga ne tractor ezaasenze ebintu by'abantu omubaka wa Kassanda South Somewo Nsoboga ye yazitutteyo ng'ayagala okumunoonera erinnya. The mayor must be very clear about what he's doing. He should not just stir up
trouble, which he's very good at doing. Unless Semewa has put tractors there, maybe Semewa has also put tractors. You know, he's a very crafty guy. 100% we are enforcing that directive. Why not? We are always enforcing directives. Last time Semewa said we have no land. Now it is proved by court that we have a lot of land. This is the last plot that Semewa is trying to doubt, but that is also going to be finished. The whole matter in the court. The same thing Semewa said about all my land. Now I have recovered about 70% of my land. Ebyo bye bimu ku bigenda